Omugenzi kati era nga yali munnamateeka omulamuzi ate omusumba Anthony Wameli Yebowa eyatuva ku maaso ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri omwaka oguwedde yawezezza omwaka mulamba mu ttaka bukyatuva ku maaso. Musumba namubuuza kati kusaba gwadde waliwa lwakusatu n'akutulamu nagakatu ne fayiri zonna omukyalo ono katunoonye munnamateeka anaamukiikirira nawankubadde tafunye munnamateeka asobola omweyibirira keesi ye kangi standing nkole ki ngigoberere bulungi. Omukyalo omukadde yafuna justice. Yesu yebaziza. Ne bamudiza ettaka lye abaali baagala okubeera ettaka lye mu luweero omu bonna ne babisazaamu. Yesu yebaziza. Musumba baamuwa enkoko. Kati olwaleero ab'emikwano famire ne bannabyabufuzi okuva mu kibiina ekya NUP gye yalinga munnamateeka omukulu bakuŋŋaanye okusabira ono ku kkanisa gye yatandikawo eya Ebenezer Faith Ministries e Kanyanya. Bano nga bakulembeddwamu maama w'omugenzi Petronina Nambuya n'abalala beebazizza abantu abakuŋŋaanye okusabira omwoyo gw'omugenzi. Ekintu kikulu nnyo omuntu okujjukira ebintu eby'okufa. Fazaali omuntu ajjukira ekintu kye wamukolera oba ku kasente oba n'ajjukira ku kintu naye okujjukira omuntu nga yafa ebyo tebiriyo. Oyo yafa era n'abantu bagamba ndi omufu kumusinga. Kati n'olwekyo nze bwe ndaba feesesi zammwe abantu abazze olunaku lwaleero okujjukira nti eriye yafa tugenda kujjukira birungi bye yakola twebaze ne Mukama abantu abamukwatirako mu buzibu. Ekyo nze mu bulamu bwange nkitwala kya muwendo nnyo. Says, let the world see your good works and praise God. Praise the Lord. So he taught me how to be hospitable. He buys maize on the road when he's driving, and yet he's a magistrate, and he breaks the maize and you share together. Abasumba okuva ku kkanisa eno n'ebweru bagamba nti Wameli yaleka omukululo era ne basaba abantu abali mu buweereza okugoberera omukululo gw'ono. For us to understand and also to grasp what Jesus said, that those who are inside him, they will not even see death. Tebaliraba na kufa. Mukama yeebazibwe. Tulina okuba ne mind ey'enjawulo eri ekintu kino okufa etwawula ku b'ensi. And we should not fear this like other people do. We need to get this understanding. That is a challenge for us. That we should serve God in our generation. So that when that time comes, and we know that we are about to go, we will be happy. We say, I am happy to fly. I am happy to leave this world. I am happy to go and meet Mama. That afternoon, Olive had gone somewhere. So she told me, today I will not go to where I was supposed to go because the condition of the patient is not good. That same day, in the morning, I had a meeting in Makere here, and my heart told me that, I wasn't feeling well myself because of what I was hearing. So up in Makere where I studied, many people knew him. And whoever I met there, I was asking me, oh, how is Tony? I said, he will be fine, he will be fine. But then, that was around 10 a.m. Mommy calls me and says, I'm not feeling very well. You send me some money, and I go to town. I said, now what are you going to do in town? He said, no, I just want to go to town. I'm not feeling well. I didn't want to ask her
what she was going to do more, but I knew she wasn't feeling well because of what she was hearing. From there, I also felt like there was something unusual. So I normally did not call Olive during any other time of the day. There was a specific time of the day that I would call him, and this was not the time. So I did call her. So in the afternoon around 2 p.m. I'd left the meeting. I was on my way driving home, and then I got a call from the person I least expected, my mom. She told me the sad news that Tony was dead. And the reason I was... Maama yebaziza ekibiina ekya Nuupu olw'obuyambi bwe baawa mutabani we nga mulwadde okutuusa lwe yafa. Kubanga yanyolwa nnyo n'abantu, yalaga nti waliwo obuzibu. Lwaki emphasizing ekintu ekyo? Okunyonyolwa wamu n'abantu nga banyoleddwa kintu kikulu nnyo. Mukama mu butuufu abampeera eddala omukisa. Buli muntu ky'abadde ayayanira okukola, nsaba Mukama wange akibawe. Njagala kwebaza olw'obulamu bwa Anthony bw'atambudde nabwo okuva lwe mbadde naye. Njagala kwebaza Katonda kubanga Anthony namufunanga n'emyaka 34. Naye kati laba emyaka 44 kyamaze nange. Ngyebaliza Mukama kubanga ate waliwo olonyo mu kwebaza Katonda olw'okulaba ebintu ebirala ebikolebbwa ku bantu abalala n'olyoka olaba n'ogamba nze wafazaali sibadde bwentyo ndeka neebaze Mukama kubanga Anthony afudde andekedde emikwano mwemwena mujja ku lw'omukadde nga nze mujja kukijukirirako nga Anthony bwe yagenda katumaze omwaka gumu ne mujja mbawadde ki sibawadde mubadde buli muntu n'alowooza n'agamba nti kangende. Ekyo nkyebaliza Mukama Katonda wange. Kati emyaka 44 sigenda kumala budde nze nseeka mbeere nga neefuga olunaku, naye tangoze bubi ng'omuvubuka yakolaakolako efujjo, naye nze nga ndaba ebirabo ebimulimu nga amanyi nti nteekwa okukusabira oba oyagala oba toyagala. Mukama n'abampa abaana abo bonsabire, naye abantu ekisooka basooka okuŋŋamba nti abaana abasajja omukazi obeeteekako otya? Baana bagenda kukula, bagenda kukukuba emiigo. Ne ŋŋamba nti neetaka ntambule nabo. Tebandekeredde tutambudde nabo. Neebaza nnyo ekibiina kye yali akoleramu abantu bakoze nnyo. Ennaku zino olumu abantu baŋŋamba biki ogenda kufuuka ki? Ne ŋŋamba nti nze nfuuka oba abantu be bafuuka nze gye njagala. Kaakati lwaki neebaza ekibiina ekyo? Obulamu bwa Tony bwali awo nga bwababulidde. Tony n'afiira mu America, kampiteeko mu lusyoto endala. Kati njagala okudrawinga attention yange nange muneebalizeeko okulaba nti ekibiina kyakola Tony okukomawo. Ekisooka ndabye ku bantu abafiiridde ebweru ne babeerayo ne batadda, wadde mulimu abakomawo, naye it is not automatic nti bw'ofiira bweru okukomawo. Naye ekibiina baagezako, Tony n'akomawo. Tony okukomawo okuva mu America, really a blessing from God. Oyinza okugamba nti blessing etyange oli yakomawo mufu. Nedda. Why? Kubanga Tony bwe yava okugenda America, he was very sick. Nze n'okulowooza nalowooza nti ono omwana tagenda nakutuuka ne mu America. Naye Yesu yeebazibwe kubanga twali tulowooza nti agenda kufiira mu nnyonyi, naye teyafiira mu nnyonyi.
Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP David Lewis Lubongoya agamba nti munnamateeka Wameli omulimu gw'okulwanirira eddembe ly'obuntu we yagukomya we baatandikira. Kyojjukira ku kanso Wameli ng'ekibiina kya NUP naawe ng'omuntu. Nga bwe ngambye wali mu kyaki kanso Wameli yali mukwano gwaffe, yali muganda waffe, yali spiritual leader oba musumba waffe mu ngeri emu oba endala, yali munnamateeka gwe twali twenyumirizaamu. Kwegamba bingi nnyo bye tujjukira ku kanso Wameli. Kyova olaba olunaku lwaleero tukoze bulungi nnyo okujja wano ne tumujjukira wamu ne family wamu ne kyaki n'abantu balala bonna baali bamwagala. Tumumisinga nnyo kubanga bwe mumanyi ebyokusoomooza mu ggwanga lyaffe ebyeyongera buli lunaku. Mulaba bigenda maaso mu Law Society, okutyobola eddembe ly'abantu, okusoomozebwa okukyali kungi, okutyobola eddembe ly'obuntu, okubba obululu, Munnamateeka gwe yali akola naye nnyo Geoffrey Tulyamusiima agamba nti yabalekera eddibu ddene wabula balina we batuuse okuwoza emisango gino. Anthony Yebowe weewaawo ne tuggulawo endala eya Kratos Advocates ekyokulaba nga tusobose okugenda maaso n'omulimu oba n'emirimu egy'enjawulo Wameli gye yali yatulekera. Amawulire amalungi nti buli kimu kitambudde bulungi. Abantu ab'enjawulo batuyambyeko naddala ekibiina kya Uganda Law Society ekikulembera Bernard Owundo ne ttiimu ye yonna, weewaawo n'akakiiko akafuzi aka Law Council nako katuyambyeko nnyo okulaba nga tutambuza. Ne twebalaza ddala nnyo Mukama. Nkomera kati bali wabweru. Weewaawo tukwataganye bulungi n'ekitongole ekya kooti okulaba nga buli kimu kyonna kitambula bulungi. Kooti naye tuyambyeko nti twakitegeeza omugenzi yafa naye bino byatulekedde, weewaawo nayo netugumiikiriza netuteekayo ebintu bye twalina okuteekayo mu budde. Ono asabye bannamateeka banne okulwaniriranga eddembe ly'obuntu awatali kutunuulira ssente. Okulaba emirimu kanso Wameli gye yakola. Of mulimu ne bakanso abalala kati abakulu mu myaka betulina okutunuulira ku lw'ensonga kati oli yavaawo. Kati naabo kennyini balina okufuuka ekyokulabirako eri ffe y'abantu. Wameli yaleka omukyala Olive Wameli n'abaana 3 nga yafiira ku gy'obukulu 44 ng'ekirwadde ekya kkookolo kye kyamujja mu bulamu bw'ensi eno nga yafiira mu ggwanga ery'Amerika gye yali yatwalibwa okufuna obujjanjabi. Anthony Wameli Yebowa yaziikibwa mu disitulikiti y'e Namisindwa mu Bendobendo ery'e Bugisho. Omulangira Jonju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.